Pastor Bugembe alina a fearless heart. Emyaka 2 tosobola gitambuliramu oli mutiitiizi. Then these ones here, the Gen Z, this is Gen Z. So I have over like 5 or 4 of kids that he doesn't even know about, but they were given bursaries and their school life is catered off just because of him. Pastor Bugembe is making 20 years. I'm so happy. Batugambe tugatte mu Uganda, balamusaako Ab'Oluganda mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga bwe bagamba erinnya lyange Brian Bega. Njagala okwebaza Mukama lwa Pastor Bugembe. 20 years. Nina bingi bye mulabiddeko bwe nali ntandika olugendo lwange luno. Nfulumizzaayo oluyimba lwe bayita Nnuŋŋamya. Pastor Bugembe yasooka okupita mu bayimbi bonna ewuwe. Pastor Bugembe n'angiftinga with a lovely suit. Yali ya blue and it was very good. I pray that God will bless you. N'asaba n'angaawo ne tulya lunch. We had a good time. Naye byendabye ebisinga bye bino nti Pastor Bugembe alina a fearless heart. Emyaka 2 tosobola gitambuliramu oli mutiitiizi. Ye musajja alina omutima ogw'empologoma. Kuba Bayibuli egamba abatuukirivu balinganga empologoma. So he has this lion kind of heart that dares, that dreams, that risks. He's a risk taker. Era olumu mutunuulira bwe ndigamba naye oba akikola atya. Nze ebigere byange olumu nninnya mu mazzi naye nga nninnya nzirayo bwe nti. Naye ye bw'alinnyira ddala alinnyirayo ddala. Ye yasooka okumpita ku worship night emu. I remember that season wherever I served. Neesanga buli lwe namalanga okuweereza ng'abantu baasaba. Buli lwe namala mu season eyo nga they were praying the same thing. I went to several concerts. There were about 6. But every time I ministered, they prayed for me. Naye nga ye yasooka okukikola. So y'omuntu akkiririza mu bantu. Ali strict. Ate naye alina ne softness ku ye. Omuntu gy'atayinza kulaba naye is a very strict person, excellent person, a loving person. Kubanga music bw'atabeeramu certain mood ne bw'oba oyimba ebyakali naye nga toyagaliza tokola ki. Ye muntu ayagaliza, ye muntu ayagala, ye muntu azzaamu abalala amaanyi. Ku mbaga yange namwekanga bweziti tewajja. Mbaga yange namwekanga nga ze n'atubaawo omuziki. Musumba myaka 10 mu bufumbo. Bulinzi Musumba nange neesumba okurivenjinga oyimba ku mbagayo naye Musumba, kisobole kyogamba. Kazindalo kange akandi kafu. Myaka 10 ngokola ki? Congratulations. Nava ku mbaga ye nampulira nsaddako. Tayibiyera nsukana. Neba n'emyaka Abachina bagikwatako. so ye musajja akuwa omutima okubeera nga osigala odaringa. Era Musumba weebale kubeera nga olina omutima ogurisikinga ate tatya kunyumya na muntu. Nzijukira mu kasitooli kalala twagenda embaala eyo ne Musumba. Bwe tutuuka okuvaayo Musumba nagamba Brian kasita osigala wano wedde linnya mu mmotoka yange tugende kubanga tojja kumalako. So Musumba n'avuga n'atija embaala n'andeeta ewaka n'antuusaawo ebire bisaayo na mmotoka. Era Musumba nkwebaza. Nze kyensinga okwebaza wadde abalala bonna ba celebrating music. I think for me I celebrate the foundation of it. Love, care, and the desire to bring people to the Lord. So for me, that is
Amen. Can we clap for Brian? Now, before we continue, the master of praise of with the songs we have with Pastor. So to him, Pastor Brian, I'll just please say, Pastor Yapani Kirakaniba recently, there has been, I think, the most trending song in the gospel. Very well, the song that resurrected Wingering. Kari, are you okay? Bakaita very well. How are you, dear? Are you okay? Esala zikola. Olyote amunange. Are you okay? Esala zikola. Interesting. Yes. Exactly. Can we clap for that as well? Uncle, think of please. When it is in Akaima, at least, stand here now. Pastor Brian is very kind, very receptive. Top radio. Njagala kwebaza Katonda olw'ebintu bingiko nti omuntu gwe ndalaba osanganya nti ono kati gwe tulaba kaakati naye sijjukira ne nayogera naye nebaza Mukama ndaka bye nayogera tebyali bibi ensonga lwaki twafuuka bamukwano kutuuka leero tunuulidde wano akubyeko mu ngalo ekyomukwano kikulu tunuulidde boodi eno betuuse wano nenayewuunya Mukama ffenna tuyimba ffe abali wano tekitegeeza nti ffe banene ffekka naye ffenna tuyimba naye Mukama okuwa omukisa what a blessing nga lwebimba lonna olulya is a great song kale Pastor Wilson Mugembe is a book ffe gye tuli twagala kunywereza Katonda nti yamuteeka mu mulembe gwaffe I'll call him a great minister sijja muyita muyimbi ndabye obuweereza bungi nnyo abadde atusettingira ya district every year Pastor Wilson gospel music abadde amusettingira pace ago ge mazima nti buli ndowooza ti kati kwera okulaga alwizinze bba alwizinga bba nga nawe wekolamu ki omulimu njagala kwebaza Katonda olwamwena mwenna Katonda bamusizza emyaka gino 20 okwagala Pastor Wilson Mugembe okumugumiikiriza okumusonyiwa okumusabira okumuwagira mwebale nnyo basponsors but 20 years of Pastor Wilson Mugembe tweyanzanya tweyanzira tugenda noza kuba omuziki natumiziga munaana gomanyize bennaamuna Mukama wajja mukisa nze gyetosoma tukubireko mugalo omutali yes Mukama waffe yebazibwe nange nakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi we ate
sikijjusa era kinyumirana nnyo nnyo. Neebaza Mukama nti mu bantu abayitiddwa olwaleero mwendi. Njagala nnyo pasita. Waliwo omuntu bw'obeera nga weegomba nga wamaanyi edda nga musumba wamaanyi naye nga tomanyi bw'oyinza nabo kutuukirira, naye ne wabaawo akuyamba okumutuukirira. Musumba nanjagala nnyo nnyo ne ntuuka n'omuyitako ewange naye ne ngamba oba kino kyengezesezza oba kinene, naye musumba najja ewange ewaka. Ne mwagala nnyo, njagala nnyo pasita kugenda omwo nti natuuka n'okugamba nti njagala okuyimba naye oluyimba, era mukyala message nandeeta ne tumusaba oluyimba, teyakaluubiriza namu. Ne tugenda mu studio n'awandiika oluyimba n'aludirectinga, buli kimu ne kiyita mu bwangu, ne video tewaaliwo kusumbuwa kwonna, buli kimu. Ate pasita ye muntu oyo akuwuliza obulungi ng'oyimba, ndowooza okakkane oveemu okumutya osobola okuyimba obulungi ng'akunyumiza, afuuka nnyo mukwano gwo n'omanya nti ne mukwano gwange ne bwenkola kindi n'omuntu mukwano gwange asobola okunsaasira mu kintu. What does that mean to you? Abantu balina omanya gy'ova bamwe tebamanyi. Abeeranga ne Lujja Mugisha mu Mitigomi ya Kampala n'ensi. So you also let us watch what does it understand. Bagamba neno bikola ki? Kwegamba kusoma omuntu waliwo omuntu bw'obeera nga weegomba nga wamaanyi edda nga musumba wamaanyi naye nga tomanyi bw'oyinza nabo kutuukirira, naye ne wabaawo akuyamba. Blessing. Now remember Gloria is a great song. Mukama waffe yeebazibwe. Kwegamba kusoma obunguwo bwonna buli kimu. Ate pasita ye muntu oyo akuwuliza obulungi ng'oyimba, ndowooza okakkane oveemu okumutya osobola okuyimba obulungi ng'akunyumiza, afuuka nnyo mukwano gwo n'omanya nti ne mukwano gwange ne bwenkola kindi n'omuntu mukwano gwange asobola okunsaasira mu kintu kyonna. Kati oluyimba etwalufulumya ng'amanyi okunkubira, naye omanyi wayimba obulungi paati eno, naye omanyi okoze bulungi bwoti, naye omanyi kwegamba nempulira nga njagadde oluyimba ate nga ndwagadde n'omuntu wenyimye naye. Pasita weewala okuba omukwano bulungi, akujjukiza buli kiseera nti nkwagala, nze ampita superstar wange. Buli lwe nkuba essimu alo superstar, ekintu ekyo nkyagala nnyo okuba nti superstar kuyita superstar munnaye kyamaanyi. Nkwagala nnyo pasita, wagala nnyo. Kamiliyoni yakitandika twagenda ewantu ne baaniriza Kamiliyoni ne batwaniriza twali mu Amerika. Abanyarwanda netusanyusa okubalabako Kamiliyoni oyinza obutasanyuka okulaba ku Serena Superstar kijoogo. Kwegamba kusoma omuntu abawagaliza nti omuntu nga wamaanyi nga kyagala oba kulifutingako ku balala ng'ayagala abeere wamaanyi mu society ye yekka, naye pasita ye muntu oyo ndowooza abantu abamulinaanye nabo babeere nga vaamaanyi nti nali nkyali sayidi zeeri nga era nyimba zeeri, naye teyafunamu wadde omulundi ogwokuli okulowooza okujja okuyimba nawe oluyimba. Ate n'abeera nga andaga nnyo nti oluyimba olwo lwamaanyi, ne bw'obadde ojja mu maanyi nembe kukijja mu maanyi kulipushinga okunkubira okwesimu. Ekyo kyakunjagaza nnyo Mukama wange, era neesiimye okuba nti nzizeeko wano n'olwaleero nayitiddwa. Ate era musumba nkubuulirira kino kiri bwe kiti wano okulaba oti nkulaba okola bulungi ekintu ekyo, okuba nti omuntu oyo abeera akuzaamu amaanyi buli kiseera, ne bwenfulumya oluyimba era akugamba okola bulungi, abaana bangamba okola bulungi, bakulaba okola bulungi. Thank you so much. Akayimba temwayimba katambula katya? Nze neesiga Katonda wange. Nelodi Mayinja yaliyo mu studio yatuyamba nnyo. Simbule Brothers. Nze neesiga Katonda wange, njiribuna sala zonna, ne bw'onvuma nze simuddamu. Nze neesiga Katonda wange, njiribuna sala zonna,
give it up for Marina Chumata, ladies and gentlemen. Agano mwenda muli bayimbi muyimbe JP andika oyi yango JP. Tumira JP our sponsor from MTN. Thank you very much. Thank you for what you have done and for sponsoring and loving gospel. It's going to for MTN and JP. Now JP, because we don't have this jump you. Yeah, I will jump you. The next one is going to be for sponsors and then we'll continue from there. So Uncle JP, I will jump unless you have a song for you. We'll start from Isaac Muga. Yes, sir. Also, tell me, can I Federation. No, on a serious note, President Eddie Kenzo, this is the time. Chili sorted. No, to just take away your why not just take a to just take away your Jabasi Kamwe, Eva listening, listen every Katoti. She went then, Chili sorted. You're going to give and in Damascus, Kiria. Shadows Angels nalokuka 2003 12 mwezi omwezi ogwokusatu nga 3 12 mwezi 3 omwezi ogwokusatu nga 3 we nalokokera nakyali mwana muto njagala okwebaza Katonda olwa Musumba Bugembe kubanga Musumba Bugembe ono ekanisa gye namulabiramu bagiyitanga Kansanga Miracle Center ate nga nange gye nsabira yajjanga mulancawa n'ayimbanga ng'akuba nnanga era akatishaati kayero kayimbako era nze namulabanga ng'ayimba akambaddeyo okambala waliwo yakambalako najja n'ayimba n'akuba ennanga naye kyasinga okuneewunyisa nti abayimbi bayimbanga bangi naye nga ye buli wayimba kibeera different nga talina CD naye ng'akuba nnanga naye abantu ne babeera touched. Kati nali sinatandika kuyimba ebiseera ebyo nali just nga ndi dansa mu dansa yalokoka nga nali dansa nentandikira okuzina mu church. Njagala okwebaza Katonda nti ebiro biyise Mukama n'ampa ekisa ne bannonda okubeera chairman w'abayimbi b'e Kampala ne Wakiso ku Federation. Nanze chairman w'abayimbi bonna ne ntwala omukisa okwebaza nti ne Musumba Bugembe naye asi anda ndi muweereza kati kubanga kugamba nti ndi anda bamenya amateeka kubanga nakizula nti abimbi babeera bize ne banneesiga okuba nti siri bize nnyo osobola okuweereza nkategese bulungi Musumba ate Musumba ye muntu eyasooka yajja ku saloni yange emunyonyo nayindoosinga obwa chairman bwange nansabira omukisa nangamba genda okola emirimu gya Mukama. Ekyo Musumba nkikwebaliza. Mukama teyakuleeta by mistake. Era akantu ako bannange neeyagala nakapositinga nga bwe nkazaayo. Kakati n'emyaka 2 gye tucelebratinga si Musumba Bugembe yakicelebratinga yekka. Tugicelebratinga ng'abayimbi ba gospel. Ino omuyimbi gwe mbadde ŋŋambawo ne mugamba nti naye bwe bukya ku makya Musumba Bugembe n'akola ekintu ne kifa olowooza gw'obaolibwa. Kaakati ne mugamba nno buli woolabanga omuntu akusingako ng'alina kyategese kikukakatako teweetakeetagana kumanya nti olina kyokola. Weetikka emirimu oba otimba posita oba ogaba fulaya oba omupositinga ku status because buli wasakisidinga ffenna tuba tukola ki. Kakati nnoze ekintu kye nayiga nti we are not created to fit but we are created to fix. Akantu ako mukategedde kyova olaba nti abantu abamu abakusiba ekintu ekibatawaanya lwaki oyo abeera n'abasekula lwaki oyo abeera n'abamisiri. Ekintu ekyo wona okitegeera nti nno ffe twatondebwa si kutafiiti nga twatondebwa kufikisinga. Kyova olaba nze omuyimbi omu yaŋŋamba ow'amaanyi n'aŋŋamba nze ne mmala ndwala nga ndi ku kitanda nga neetaaga omuntu okunsabira omuntu gwe nsobola okuyita mu basumba bonna ye Musumba Bugembe. Naye omuyimbi wabanga omuyimbi atali mulokola akuze statement bwetyo n'agigamba nze ng'agigamba nti Musumba Bugembe gwasobola okuyita
kitegeeza Musumba Bugembe ensigo zaakoze eki azisize bulungi. Era Musumba njagala okutegeeza Musumba wange, bwe wabanga waliwo opportunity ey'okukolayo Bayibuli endala ey'okubiri, ndowooza wandibaddemu n'ekitabo, oba bandibadde bakiyita Wilson kyandibaddemu ebbaluwa y'abennansana because amazima gali nti babuulira amazima gali nti nze nange okundaba okubeera kikuwa mayi nkubeera nti nze chairman w'abeebi b'e Kampala Federation banesigana ekifo ekyo. Oyinza obutakitegeera naye omusumba nga Musumba Bugembe bw'avaayo n'abeera emabega wange, ago ge maanyi agatuyamba buli omu okuba nti atuukirizibwa. Tulabye abayimbi bangi nga bazze behind him ne bafuuka b'amaanyi. Tulinayo wano abayimbi bangi, tulinayo ba Titus, tulinayo abayimbi bangi, ba Levikson bajje ba Copy Fly, Fireman. So twebaza Katonda olwa Musumba Bugembe. Era nze nabadde njagala Musumba Bugembe nga tuli eyo naye kankamugambe wano. Naye ate kinewunyisa nga sinamugamba ate ne bakirangira nti n'enteeko zaawedde. Kuba kirabye n'okugamba nti sho bugenda kutuuka essantu natukanalira n'okusobola okuyimba nga bantu balina bwe batuula. Abantu bajja kugula ekyakitegedde yakubye mu ngalo bajja kugula n'ezitiketi bagaba tunayo tujja zisasula tubeere wabweru naye nga tuzisasula. So okulayo ne overnight balina bakosa mukaaga ne tuddamu tuli kuserena kubanga ffe tusetinga pace. Bw'otulira abayimbi bonna abasinga they come from church. Kaakati lwaki tetukkiriza omulembe guno ne tusapootinga ne bali abala abadde baagala okudduka tubagamba neeno bikola ki? Kati weebuze Mami Maureen wabanga akugambye nti yaloka takyejjusa na kukyejjusa. Mami njawala nkugambye eno statement. Bwe naye tandika okuyimba najja nensaba Musumba Bugembe kolako. Omanyi kyeyanziramu? Yanga Morgan nkwagala nnyo naye gwe nkimanyi ogenda kukiwuntegeera. Mami Maureen oyo yansabye kolako. Njagala soke njiguse. Era yampa nsongayo. Naye ekintu ekyo nze kyankwatako nnyo mu mutima. Ne ŋŋamba ampalizo naye nga naye alina ate omuyimbi omulala agyetaaga gwe yasooka era ayagala asooka akole ki? Ate munaye ne mukola olimba erokoma ku bantu bangi. Kati essaawa zino oli wano walokoka. Eyo yali nsigo singa nabireetamu omululu ne mugamba nze nsooka. Naye kati munnange tuli naawe wano ogamba Mukama yeebazibwe, it means a lot. Era njagala okuyita abantu mwenna Serena twagala ebuuge ne bw'osanga ng'ejjudde nga tolina w'otuula tukutegeeza zisasula obeere wabweru tugambe kati tuzimuwadde tukikolenga One Love abalokole tuswaze sitaani si ekyo. Era nga federation kiikidde federation etwala abayimbi aba music bonna mu Uganda kiikidde Kampala Central. Njagala okubategeeza nti federation tukuzeeyo tebo oba emu oba bbiri. Mbadde nsaba leero tuyiteko mu ofiisi ne ttiimu ya Musumba Bugembe akawungeezi ka leero tube nga tupiikinga obubaka obwo. Mukama bawo. Thank you very much. Morgan tetugenda kusaba kayimba kuba ennyimba zo si z'amaloboozi zakubwatuka bubwatusi. Yes ma'am. Kama yeebazibwa Buganda. Nze nsisinkana Musumba Bugembe ng'akyali muto nnyo era tekivanga mu kintu. Nga muto nnyo era tekivanga mu nti is my little brother. Ng'ali muto gweze Igoli omuto Musumba. Tosiye. tereeza Oluganda. Yali namusisinkana nga muto nnyo. Kati nze tekivanga mu nti is my little brother. He's my pastor and my little brother. Kati oluyimba lwe namwagalirako yajja ku kyaki n'ayimba bampitanga lya yero. Nga nduyimba gye lutandikira paka gye lukoma. Bampitanga lya yero eryawire baalinzijako kubanga ke kasaati ke nalina mu bulamu nga ngenda okusoma nkabeeramu nga
agenda okulima okusoma musanyu n'ennaku nga kekakoola bano okucakala nga yeero gwesuulamu banagende mwagala nga mbeera mwagala kati nalina ekyana kya sisita wange nga kijja okukyala eka banaye nakyo nekimwagala nnyo kirenzi kati nakisiraawo taata waakyo n'akigoba ewaffe n'akigamba toddayo nga kigamba nze njagala nnyo pasita Bugembe ne bwendifa ajja sigala nga mulowooza kati nga byekigamba abeeka ne bakigamba tekiddayo kino ekyana kati bakigenda kulokukira ewaabwe bambi ne batakiza waffe lwa pasita Bugembe kaakati ekyana ekyo bali bakiyita ibula kati nenzaala abaana bange banange pasita njagalidde abaana bange pasita ayagala abaana bange munsonyi wenzenkaaba nnyo nesiterakupropoza twakulaba tekikola pasita ayagala abaana bange baagala musumba kize musumba nsobola omukubira essimu nalwawo okunkwata naye abaana ayagala bawulize kiki bagamba kati nempulira ebbanja ku mutima gwange negamba bwalizaala abaana nange ngenda kwagala abaana be kubanga amazima gali nti anjagalidde abaana bange nti newe babeera mu kifo nga babadde mu kifo nga babadde waleeri kati bagenda nabawasa bagenda bawasa naye abalengera n'agamba gundi jangu bonna abamanyi feesi mukama waffe yeebazibwe so musumba Bugembe alina okwagala okutali nnyo mu bantu naye nze yayatuza Gloria baby Gloria obulokozi yali abeera wa maama we nga nesi mulokozi zamuleetera okukkiriza Kristo Yesu musumba nzirikiza ekigambo ekyo twabeeranga ne Gloria nga tumanyi ekyana kyaffe kirokole naye nga munnange kati pasita Bugembe tujja awantu awo pasita Bugembe n'atandika okugulira enjiri n'agulira enjiri nayita abalokoka nagenda okulaba nga kivuddeyo nekigamba nyo toli mulokole nze bulijjo siri mulokole n'akyatuza omulokole era kyo kigamba musumba Bugembe ye musumba waakyo bikozi yakigulira enjiri nekirokoka nekitegeera obulokozi naye omukosi namulaba atuukeko wano agenda kujja taata so musumba Bugembe mwagala ate omuwala yamugaba walala yasaalimu olaba musumba kati ekyo kyenina I love him so much nnyo kyekyo kyenyinza okwogera amiina mami tuyimire mwagayimbako temukikola janimeri tekikola abantu wali wano tebamanyi kayimbako actually abasinga abu kamanya akayimba kamami Qualification kamanya akayimba kamami yes mami tuyimire mami omanyi wensanyuka ennyo ntya ate nembeera nga so akola kintu kyona kyonna kati nawe I'm in fear because I'm so happy ayimba akange mami yimbayo akange konna yakayimbidde akayeero babadde bagamba bakamuyimbire bano tukayimbemu baani bazira kisa kale muyimbe nga kwaya qualification tasobola kudala 1 2 3 enter indako muyimbire ako abono wegattako kale abaliro namwe muyimirire tuyimba akayimba kwaya kwaya okay
tugenderi waggulu mu noti waggulu eri. Mami ali mu mbeera ki? Mami ali mu mbeera yakusenyuka. 1 2 3 enter. Interesting. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It's an honor, a great honor on such a day to be seated in this panel, because I vividly remember the journey where it began. Emyaka mingi emabega twasomanga ne Pastor Wilson in the same class. Kati bino ebintu mbijjukiraga yesterday. Sisobola kubiddamu byonna because abantu boogedde pastor, because that is who he is. And I don't want to say about the love and stuff, but to me, it is an honor on such a day to be seated here, celebrating my pastor. And it is more than the pastor I'm celebrating. I'm celebrating a maker of heroes. He was made and he began to make at a tender age. Katonda yamukola naye n'atandika okukola abalala. Kati nze bwe ntula nzijukira ebigambo bye twawulira emyaka mingi emabega, when we were 13, when we were 12. Ndabye Apostle Wilfred wali nenzijukira our days in school when Pastor would gather us as young boys when we were still 7, 8, 9 in one room, and he was our breadwinner. No, I'm number, not years. He was our breadwinner, he was our papa, he was our daddy, we were the same age. Omaiti kitegeeza okubeera nga gwe taata waaba kwekano. Tuyinza okusiba tetwalidde naye ng'essubi yaffe lyetubigulainayo gyagenda okuweereza. Katonda ono yeewuunyisa. Yamanyanga nti wakati emmere musumba bwe yalinnya nga toteme kupa. Buli omu ng'alinga yategereteeka teri mmere. N'aleeta. Ne batuwa ne bamufuuka ssente ffe abamulira tugamba tulina lwetwajuukanga ekiro nga teyalese waka emmere ne tunyuka ssaawa nga 9 ogw'ekiro. Tugenda otuuka eka nga betwalese eka tebalina mmere nga tulina okugula emmere, tulina okugula ecapati, sukaali, kubanga koolo kyamusande kyabaddewo nga tulina okugenda ne capati ne sukaali. Ne tuzuukusa abawala abaalimu n'abalenzi ne bagirya ku olwo 9 ogw'ekiro ne kufikako balansi w'ekyemisana. So this is a life of a young man whose candle was lit by heaven, and then it did not stay under the bed. It came out and shone not only to the world, but it also began by lighting our candles as well. So today when I see what we have become, what Justin has become, ali wano bamutenda naye ssebo ffenna twakolezebwa kataala k'omunene eyasooka okukolezebwa nga tukyali baana bato. For me, it is an honor seeing the man of God who was a brother and a father become what he said would be. Because these are things we saw. He spoke them. We used to have every night fellowship. He would gather us and then he would speak. To have family gathering every night, and then before bedtime we would be praying in the house, and then he would be speaking. Kati ng'olumu kye twali kyali kinafu nnyo
we rely on kyetugenda okufuuka. I don't know whether you get it. Twali banafu nnyo emmere tewali batugobanga mayumba kubanga enamba yatandikira 7 netugenda nga musumba buli gyagenda aleetayo omwana omulala buli gyaleeta netugenda mu 2 netugenda mu 3 kati batugobanga nnyo mu nyumba olw'ennamba either batogwadgozi netoi waliwo yaliwo werunguja kasijjakugira batukuba ne batuwa ensonga mu toilet ze abaana be bazijuza. Now, looking at what he has not only become, but what he has been able to make us. Today you may see me and Justin and Wilfred, but there are hundreds of people that are turning lives, changing lives, impacting nations, not only in Uganda, all over the world. We were in Dubai the other time and we saw people whom he has fathered and nurtured. You know, everywhere. I don't only celebrate a life of a music, I celebrate a life of a hero. Pastor Wilson, we love you. We love you, and you are the reason why some of us have stuck on this unfailing God. But we love you so much and we celebrate you. Amen. Wow, thank you very much. Thank you. We'll go to a song. Akayimba ko. Oba akapera ya mawanda. Neonyo kwagala koze, kwagala kakunjije. Wentula nendoza kwenu, yokoze olweri nyanyange. Kakubu kaliwo akadduko musalaba, wakalaba naye tewakakwata. Zijjukira lwe wakaba ng'olabye akakakubo, era tewakakwata. N'okola ng'endiga mpolampola, so ng'ogenda mu lufula. Yadde ekisowa kirama tewayimirira, yadde batya basigala tambula. Tukomawo wentula n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange. Wentula n'endowooza kwebyo nenzijukira dalani atajukira ani oyo atasinza zesiyinza kumwerabira ennaku zange zonna. Atajukira yoyo atasinza zesiyinza kumwerabira ennaku zange zonna. Wow. Hey, Musumba, it's interesting. Although Musumba we had sometime one of those events that I was organizing, Najayimbe, I think the first time. And Najanga Bayibe, Vajate, to get up with Sinabi sitting as I can get. We never sit in Agama, Zeko Rifuka. Ningamba, Yakari Jakuita, Namazimata Chirimu plan Yakuita. I was not to invite you because we are able to get a Masa in a city. And then I think either Sergeant Mukenya's city got scratched. So netugamba mugamba waliwo waneeno yagambye asobola okuyimirira ku kikubivuga ne munoonya netumwana kati akwata piano n'atandika yero yayimbayo oba I think ne chorus yali ayingira chorus abantu ne bakaaba kati abantu batandika okukaaba ne bavaayo bakute balete ssente endowooza nga bategedde olwo abajala abajala babatwalire yagenda bo ekyokulya baba basituka bati asooka agezaamu lija Musumba n'asituka yali atudde nokatoto bayitwale nokatoto nagamba essaawa yakuwaayo basebo ne bajjabo
n'ateekawo ekibbo. Musumba nalowooza agenda yimiriramu naye Musumba n'asigalawo ng'ayimba naye nga ssente zonna zigenda mu kibbo. Era ndowooza olunaku lwamusala. But thank you very much Musumba for not stopping. Nogamba badde bajjidde kuyimbira nze kuwa nze ssente kunfuuwa n'osigala ng'oweereza Mukama. Thank you very much. Can we clap for Pastor Wamutala? Chiruma. But anyway, Pastor Justin, as a classmate, okay, Pastor Justin. naye nange nebaza Katonda olw'omukisa gwampadde okubeera nga ndi ku pana eno nga Pastor Tina nzaani nti nsobola okubeera nga Katonda ampadde omwaganyo okubeera okumpi n'omusajja wa Katonda impactize emirembe n'emirembe. I'm so grateful to God for that. Nze Pastor Wilson tugembe nasooka omuwulira nali nkyali mukyalo. Mukulu w'ezziri agambye nti twatandika ffenna ne Pastor Siwekiri. Yagenda okutandika okuyimba oluyimba lw'olwayiro nali ku ssomero nzijukira nali mu boarding ku Katanda. Twalina akasimu nga kavaako nga twabuteekanga mu matu ne buyimba, so twali tuteze to radio by that time. Welcome. Kakati Pastor nayimba ennyimba ze zayiro nazaagala nnyo naye waliwo oluyimba olwaweereza ennyo mu bulamu bwange ne kakati buli lwe ndilowoozaako kale teruli popular ne Musumba tatera dduyimba naye nze oluyimba olwo lwe lwasigala mu bulamu bwange. Oluyimba lwali lugamba nti simanyi oba naasobola oluyimba olw'eddoboozi lwagambanga Mukama oluyimba lubeera n'eggoobo oluyimba lw'oluzzaamu amaanyi bw'abayimba toyagala male apaana okuggyako emizimu gyago bayimba oluyimba olw'essanyu oba munaku ayimba oluyimba olw'essanyu ne bw'oba munaku. Bannange oluyimba olwo lwaweereza eri emmeme yange mu nnaku gye twalimu ne mpulira nga waliwo omusajja asobola okuyimbira oluyimba ebintu ne bikyuka. Kale nabwe kityo nenjagala nnyo ebiseera bye yali Bugembe nga si pasita. Namwagala nnyo ku levo nti simanyi sijjukira kuddamu kwagala muntu nnyo bwentyo. Nali nja kukola buli ekisoboka. Mwami mwaganya ne mukobirako bino ebya agaperaava. Yes. Nali nga nja kukola buli ekisoboka kuba nali ndi mukyalo. I want you to imagine a girl in the village. You've had somebody abeera Kampala. Naye I don't know but in me nawulira mu nze nti nsobola okumusanga era essaala eyo nefuuka ssaala yange buli lunaku nti lumu ndisangako omwana oyo. Ekyasinga okunzizaamu amaanyi nti teyali mukulu nnyo ku nze nga ndaba tuli mu age bracket y'emu nga ŋŋamba bw'aba Mukama asobola omukozesa kitegeeza nange asobola okumukozesa. Nzijjukira Katonda nampa omukisa okujja e Kampala twali tuzze Namboole mu bino ebya Passover. Najja okuyimba Pastor Wilson n'atuwa nnyo omukisa naye nga mulengerera wala naye nengamba Mukama kasita mulengeddeko kaakati Katonda nankabula ekyamagero nenzija nsigala e Kampala olugero luwanvu. Kati bwe nsigula e Kampala nambeera mu Nsooba ekyebando ne balangirira nti Pastor Wilson Bugembe yali agenda kulungi mu luyimba lwa Yero ng'ate tubeera kumpi ne Christian Life Church bwe yali agenda oddulonkingira. Nzijukira bulungi Mami Damba ali wano wuuli be baali bategese eyo concert era mwe bategese eno temulowooza nti mwe abasoose. Mami Damba alina abavu bwe yasooka.
kakati nali sirina ssente baali bayingirira 2,000 kati nga2,000 siziriba nalina ezo shillings yali aseera yali akisedde gyekifu kyali kyaki konsati baali bagiseera nga ninamu siringi 2 era nabyo kiraka byali bifise ku butto. Mukama yeebazibwe. Kaakati something so special happened on that day. Nze najjanga sirina ssente naye nalina obumalirivu nti wakiri nja kuyimirira ebweru, nja kutuukanga bukyali wakiri mulabe ng'ayingira oba si kyekyo ng'afuluma, nja kubeerawo nja kumulaba wakiri ku feesi. Nali simanyi bwafaanana kubanga ebiseera ebyo tewali social media. Neŋŋenda ku bipande bye baali batimbye ku kyaki ne mulaba ne mwetegereza bulungi, ne ŋŋamba bw'abanga y'ono kagende nyimirire ku mulyango. Saamalawo eddakiika nnyingi, Pasita Bugembe yeesereba olunaku naye yavaayo munda najja ng'abuuza ku buli muntu eyaliwo, nange nali kwabo bwe yabuuzaako. Nambuuza ne mubuuza mangu, simanyi buvumu gye nabujja kuba nali mwana wa kyalo. Ne mubuuza nti kubanga Pasita Ben, wano tulina pasita bamwita Ben, yaliwo waffe mu kyalo nga mumanyi, ate twawulira nti abeera ne Pasita Bugembe. Kati nze ne mubuuza, Mukama n'ampa amagezi, ne mubuuza nti Pasita Bugembe, ne mubuuza nti Ben gy'ali munda eyo. Kati n'alowooza mbu ndi waawo n'agamba ye Ben gy'ali yingi kugenda musanga. Pasita n'asooka agenda gye yali alaga, oba yali alaga wasimanyi, n'akomawo. Yakomawo yansangawo n'aŋŋamba, Ben omulabye n'ebibiri byange, Ben omulabye? Ne mugamba nedda sinnamulaba. N'agamba nkuguddemu, olabika tolina ziyingira olabika tolina ziyingira. N'ankwata ku mukono, nze omuntu gw'atamanyi gw'atalabangako, yakwata omukono gwange n'aŋŋamba ŋŋenda kuyingiza. N'atwala ewa Mami Ddamba n'agamba ono sisita wange muleke ayingire. Nenyingira omu ku bayimbi ab'amaanyi ku olwo yali Mami Betty Nakibuuko olwo, kubanga nali mwagala kuva edda mu kyalo nga mbeera mwagala. Kati ebyamagero bingi byaliwo ku olwo olunaku. Nalaba ku bantu nenyoza ne mukulu Pasita Segawa naye yaliwo ku olwo. Mu butuufu nze nawulira ng'ebyange biwedde nga njagala kuddayo mu kyalo nga sikyayagala Kampala. Mbanyumize nti omuntu gwensinga okwagala yankutte ku mukono nanyingiza. Nampita sisita. Tekyakomaawo olugero luwanvu, nentandika okubeera nga nzija mu kyaki. Pasita Wilson Bugembe n'aŋŋamba jangu nkutwaleko ewaka. Bwe yantwala ewaka waliyo abaana bangi, ne mukulu wange oyo Jinvisi yali atandise okubeera naye bwe nali nfukamira omubuuza n'aŋŋamba, Jaasi gwe tofukamira, gwe toli mwana, gwe oli sisita wange okuva n'olwaleero, you will be my sister. Okuva ku olwo Musumba Bugembe akuumye ekigambo ekyo paka kati. Neebaza Katonda. Nze naturally am a laid back person. Simanyi nti nalisobodde okuyimba oba okufuuka ekintu kyonna, naye Pasita Wilson Bugembe balinganga gwe bantumira kwegamba I am part of his assignment. Nebaza nnyo Mukama ku lw'omusumba, simanyi bwe ndisobola kukwebaza, but you have been a blessing to me, to my family, to every one of us here at the worship house. Lumu Pastor Kim yatugamba nti yabuuza Mukama bwe yasooka okuwulira ku Pastor Bugembe, n'abuuza Mukama nti Pastor Bugembe muntu oba malayika wamutusindikira wano ku nsi? Mbu Mukama n'amugamba muntu, nze yamutuma. Mu butuufu description eyo omuntu obutuufu okuyita omuntu nti alabika malayika, I think you can imagine omuntu kyaba alabye ku muntu. So Pastor Bugembe otukoze bulungi, otukoze bulungi.
okwebaza Katonda yakutuwa. Mbadde mugamba wano Pastor Wilson lumu nawulirako story of a guy mu South Africa muyimbi. Lumu yagamba nti Katonda yamuwa vision ng'agenze mu ggulu. Bwe yatuuka mu ggulu ne bamubuuza, Mukama n'amulaga nti papasi ye ku bulamu buno bwensi yalina kuba muyimbi era yalina assignment okuwandiika ekitabo ekyennyimba, naye bwe yatuukayo mu ggulu ng'awandiseeko ennyimba 3 zokka. Ku nnyimba Katonda zamanyi nti zalina okuyimba. Ne bamulaga ekitabo kya Dawudi, ekitabo kya Psalms. Ne bamugamba olaba Dawudi yali mwesigwa, yawandiika ennyimba zonna ze yalina okuwandiika mu bulamu. Nkigambe wano Pastor Wilson Mugembe nantunulira billboard eno ne mugamba Musumba, singa tubadde mu mulembe gwa Zabbuli kirabika owandiise ekitabo kya Psalms mu mulembe gwaffe. Musumba Mugembe teyeebalituuka mu ggulu. Bw'onootuuka mu ggulu osanga banakugamba nti oyimba mpita ati ya obibuuzisa Mukama yebaze. Musumba book of Psalms. You've written a book of Psalms in our generation. Obwedde omwana akubaawo ennyimba wabweru nga n'ezimu bannange zimuna nga siziwulirangako, you can imagine. Musumba buli wiiki alabika alinayo oluyimba lwayiye era nagenda n'aluyimba. Teyeebalirira, teyeerekerayo. Every time he is creating something for the kingdom of God. And we thank God for you, Pastor. Tukulabirako, tusaba Katonda akwongere emyaka mingi ng'oweereza ng'ogosa mu mulembe gwaffe. Era ne Serena concert eno nga celebrating emyaka 2, we are not winding up. It is a beginning of great days in your ministry. We are just celebrating what the Lord has done, and we are grateful for the impact that you have made over our lives and many other people. Nzikiriza nti abantu bonna banajja ku Serena, we are praying and believing God that there will be a move of the Holy Spirit and your life will not be the same again, in Jesus' name. Amen. Amen. Let's have the sponsors take a seat real quick so that we redeem time, and after that omukisa guno abalayi baffe abalungi Mukama yebazibwe. Amannya gange nze Tabalamu Enoch era ndi kitunzi ku Psalms for Industries Limited, abakozi b'obunkwakiko kyasiza obeera buli omu. Era twebaza omukisa management ya Pastor Mugembe gwe yatuwa okubeera part of the journey eya celebration of 20 years. Pastor Mugembe nga celebrating emyaka 2, naffe awa Psalms twavaayo ne tututwala ng'omukisa naffe okwebaza Mukama Katonda ku myaka 15 gye twakamala mu industry ey'obunkwankinkwanki ne tugamba katwate kuno omukisa. Amanya nze Paul Kitimbo, brand manager for Nex Media, #1 media house in West Africa. Tuli basanyufu nnyo okubeera wano ne Pastor Mugembe. We're still live. We're still live, and we're going to be live until we're done. Thank you very much. Thank you very much. Now, the next is, of course, my university, Victoria University, the best university in the country. I'm the marketing and sales recruitment manager for Victoria University. Now, Pastor Wilson, I need to thank, first of all, the sponsors that are here. Thank you so much for the great work you've done to stand with my pastor. By the way, this is my church, and I'm a minister in his church. As a man of God, he would just be finishing his prayers and preaching, go in his office and rest. But he goes around the country, not only actually preaching, inspiring people. And I've seen so many young men and women actually rise in music just because of him, for the skill he has. And we've seen some of them even on this stage. Today you heard them say everything. I didn't say that. That is what I'm talking about. As a university, if we do not align with a person like that, then what are we doing in this industry of teaching? Okay, so very tough, ladies and gentlemen. Yes.
My name is Happy Ampumusa from Moving Products Limited. I handle intents and sponsorships. Moving Products is the leading manufacturer of personal care products. That is baby care, hair care, and skin care. We are in 9 countries, so if you go out there, you can still find us, especially African countries. Moving Products being a family-based business and you pass down to being in so many homes. I personally, growing up, I have known you visit. You have inspired so many youth, you have inspired so many families, you're doing a great job. And the purpose for our sponsorship is because we are a family-based business. Our mission being enhancing everyday living. This aligns well with your mission. You supporting our mission being enhancing everyday living. Not only this does not only go through personal care products, but also supporting individuals and causes that uplift and inspire communities. Pastor Bugembe's journey reflects the same. My parents' home. Thank you. And I think it was a blessing to us as a family. So when I saw your proposal, Pastor Wilson, I was very excited. That was Zimbabwe Remiaga, over 10 years ago. You were young, but you were not. That was over 10 years ago. I was around. My parents, my father Pastor West, but it was a church of Pastor Godwin Ramkwandi. You were invited as a guest pastor, you came and blessed us, stayed at my parents' house, you sang for us a song of, by then it was Chisimwe Chilimitafa, and my mother had that phone, and it was a good experience. So being all grown up now and Mama Jolie, Tata Jolie, Tusijali afumba. Seba siku mukolo tusubire emisito kama bonna basi erinnya wabwerwa amannya Mugisha Robert Salongo ng'abakyusi nze ng'omuntu personally n'attachment n'obusumba esookera ddala mufolowinze ebbanga eriwerako ndowooza okuva gye yatandikira tuyinza oba tuli ebbanga lirimu naye nga siimenge naawe naye ebbanga ddene ennyimba zenziyita ebiseera ebisinga music bwempuliriza abeera wa gospel ebiseera ebisinga naye bwe mba mpuliriza ennyimba za musumba mbeera bagita church before church so bwe mba ntambula nga mpuliriza ennyimba ze mba ndi mu church. Success motors kubire ku bugalo osanga pastor bagenda kusigamu Maybach nakuzina abasumba bagwa abazi Maybach oligulayo akamotokako uzimbe akayombako olinye n'ennyonyi otambuleko mu nsi z'abazungu abantu bewaffe bonna bonna twakwata ennyimba za pasita Bugembe ne ku nnimi zaffe naawe kati ffe ne tubireke abamu ebyokuyimba gospel kuffe tujja kuyimba ezize kasita yawandiika buli Saturday nakiwulidde wali pasita bagambye buli Saturday ofulumya oluyimba nze mbadde mmanyi 3 naye bagambye lumu. But not to make it very personal,
We are very grateful for God that we are here also, that we've been made part of this. I want to thank everyone that has stood with Pastor Wilson Bugembe, not just a pastor, but also the gospel artist, but also the preacher. So they will get up church side here, well, but this side of the church, apart from the music, gospel music, we believe in praying in this church than any other in the country. So we bless the Lord for having given us a chance to be part of this. My name is Stefan. I'm the marketing manager for Success Motors Limited, and this is the #1 car dealer in Uganda. I believe you know this. Nsanga Success Motors were okubaweereza mujje tubikole bibeerewo. I'm also blessed to have met Pastor Joseph Segawa here and Pastor Tina Albert and Pastor Bugembe Babasatu. They are my personal friends. And I bless God for all this. Tujja kwimirira mufena come the 8th of August. Tumaze already for kuwa ebasa yafe pasa kumindo za mtuseko tetuwaddeyo ka Maybach kubanga agamafuta teganatuyiikira oboolyawo. Tuwaddeyo ebasa ya $5,000,000 olw'okusponsoringa concert ya Musumba katumireko ku musumba omutabi. Mwebale nnyo kwagala musumba wange, muganda wange, byonna byonna Pastor Wilson Bugembe. Kati musumba Bugembe nze mutegeera myaka mingi emabega, twali mu senior 2 ngenda ku ssomero Highway College Makerere gye musanga. Yalina eddoboozi eryali high pitch, mugamanyaga amaloboozi abe ng'ayimba ng'ennyunza. Engeri gye namumanyamu ku ssomero. Kaakati ndoza bw'ayingira mu adolescence awo eddoboozi ne lifa ne ligenda nga bw'ayimba tebikyajja. Kati nze nali sirina ddoboozi already, kati batandika okutuuka obukodyo okukomyawo otya eddoboozi ly'ozikira naye ng'agezaawo kati awo likomyawo batigamba lya amagi amabisi. Bw'aba alya amagi amabisi nze nali sirina ddoboozi. Nengamba nange njafunira wano eddoboozi aliko kulya amagi amabisi kuli ku makya. Tulya amagi amabisi. Ne batugamba okera ku makya n'onywa amazzi agookya n'ogateeka mu kamwa n'ogange bikola ebyo ne tubikolanga naye yatuuka n'abivaako. Tuba tuli awo eddoboozi ye ne likola kitya ye ne lyakomawo ate lyakomawo nga liri mu beesi kyaba ayimba oluyimba vudde wala. Kakati engeri nange terenagula practice wamu naye naye n'okukkiriza nti neryange lyakoze ki lyazze. Era nali omu ku bayimba mu studio naye abamubakinga okuyimba mu nnyimba ezo. Era ne bwobanga otunda ku vidiyo obwo ziwandibaddemufu vidiyo ezo nazibeerangamu nabeerangayo eyo babanga baka. Naye ekyengera okusooka okwogera ku musumba, he sees greatness in you and he pushes people into greatness. Kati yayagala nnyo mbeera omuyimbi. Kati era netuuka netugenda mu studio naye ekyasinga okunyumira bano baseŋŋendo baliyo bayingiranga okuyimba bakapawadetena zebagamba namubuuza ngenda kuyimba byonna erikwanguyira ngenda kuyimba besi aldo. Bano abana bayingirangayo eri okuyimba mu studio ng'omusajja abakambuwalira abavuma n'obavuma n'abadisaamu mirundi ng'esatu. Naye nze nayingira atidde nnyo nga mayiga tekunze kiwedde olaba kuba bana bamanyiwo okuyimba naye nze abadde akyasigadde otya. Bwe nayingira bwenti kambabuulire ng'atuulawo tuzi bwenti nayimba olulumu omusayira enfuluma kumbe bagenda okuderiitinga nkovu. Nali nalimba kujja nga buli omu yenna awulira eddoboozi lye nga nze lyange lironda nayimba. Musumba webale nnyo kuzikiriza. Kakati tuweza emyaka 7 tutandika okulabirira abaana babikwa mu nnyumba yaffe. Musumba Bugembe ayimba oluyimba olwa yero n'afuna sirings gyali $4,000
n'apangisa ruumu ye n'akulabe ne twatandika okubeera mu ruumu eyo twasulangamu yayimba ku ndeeba n'afuna emitwalo gyali 5. njagala kwebaza mukyala Nakimuka ne mwami Ssenyonjo mwebale nnyo mwayimira naffe nnyo mu biseera ebyo ebyasookera ddala tugira nga tugenda ne musumba twagalayo ekyebiri eky'omutwalo ne tugenda ne tukonkona wali ku Stanbic Bank omwami nayimirira naffe. Thank you so much. So ne Judith babiri yakolanga Parliament nga tuwa emitwalo 2 buli mwezi nga tugikima ate noweyamanga nekakutanda notatukiza tukunyigira nokunyigira nga tuzikima netukubanja nokubanja tukola nokusirikira abawanyoni. But first I want to thank you. At that time we started taking care of orphans. Batwittiranga abaana balekwa bangi mu ruumu yaffe. Kati ruumu yaffe yeemu yalimu abaana balekwane bali bakufiti bangi nekula neva mu buweereza Mercy Child Care Ministry. Pastor Wilson is the good president of Mercy Child Care Ministry. And over the years, we have seen, we have taken care of over 1,000 orphans that have gone through our program. And some people don't know twatandika twazaala abaana bangi okuyimba wano wetutudde ku church preaching, naye waliwo omwana atayogerwako nnyo, the orphanage. We started an orphanage bayita Mercy Child Care. Abaana batusukako obungi kuba natandika okuyimba nakunyumya story yange. That's how I started preaching. Sorry to jump in here. Kati nga poliisi getukima twogereko n'abasibe, ina just banyumiza story yange abasibe nembeera ku gundi ya police, wandege ya police and all the polices around, if that's English. Kati nga mbeera ngenda okunyumya story yange ne ku street, natandikira okubeera enje ku street naye nga nyumya story yange just to encourage youths. Kati nga abaana abamu bakugoberera ne bagamba tetuna bwe tubeera. I think Rich Zion will testify later kuba naye ayamba abaana bangi naawe abamu tubamuweereza. So that's how we started an orphanage bayita Mercy Child Care, of which I'm the president and director, and as the director Wakiso Mende. So when we move over 1,000 children are recorded. Battle recorded anywhere at Banga. When Mose Radio died, the world was in shock that Mose Radio was taking care of many orphans, but no one knew that story. And I think sometimes we need to do that. So Mercy Child Care, Lumutu batuva abaana betwabaletanga ku church basulanga mukayumba kamuge kati nga mulimu ekitanda kimu nga tushereka. I will save you that story, but I felt like I should talk about this because I really talk about this. So every day when we watch post, also like another week, they are our sponsors. You can't spend a week not looking at money because them toy it's literally part of our life. Every day there is someone, there is a Moses in a basket that needs help. So we have a neighbor of our Starbucks. Besides to grab a Starbucks, we need your help because you are our neighbors. Kati abana muntu batubaleta ku church batu abajanga eri Wakiso babiranga mayumba gaffe paka twafuna byabo place dum badanyumiza mwami jepi dum bali baddayo nga batambira ku boda ekimotoka nekikuba engombe nnyo omwana munatya nabuuka ku boda nekimuyitaku alamita Rachel nafiiramu. That was our very first time okubanga ate bwetuyamba ate atufuddeko, so we didn't know what to do. Naye ate akalala kasita keko ne kasigala nga keekutte. We
so Massey Orphanage nezaala Massey Church. Then ate ne tugamba bwe twali tugenza okuziika ku kyalo eyo nga tuziika abantu eyo Wakisomende edda nga yafudde nti omusota gwamubuze just a snake bite tiyagaza otuuka ewakiso ng'afudde so ne tutagamba ate bwe tubakuleyo ka kiriniki wano babe nga bafuna first aid nga bagenda ku ddwaliro eddene kwe kutandika Massey Hospital. Massey Hospital yatandika mu kiriniki ndowooza abantu abasoba 50,000 people bayise mu ddwaliro twalugeta Sinawe Hospital. It will grow and grow. Kati ne tutandika okubanga emmere abaana mu orphanage on a weekly basis balya about it's a lot of food. So kwe kutandika our own farm, kwe kutandika Massey Farms. Byonna tubitandika by faith. Kati awo ne tubanga mu kusomero, teri ssomero wano mu Uganda nga bamanyi nga sebatwalirangayo mulekwa. A lot of schools here have got orphans. Bagenda Bugembe tusanyusa okulaba webale ennyimba zo tuzaagala nti nyinayo ka Bugembe wano singa tebanonda temwanditegedde. So you can mention Lubidi SS, you can mention Mengo SS, you can mention Kajansi Progressive, you can mention Happy Hours, you can mention Zion Schools, you can mention Wakiso International School, Pastor Benny School, you can mention every school tugenda either ne batuwa bursary. Ennaku zinasanga n'omwana akola ku funeral service mental health to me and NBS ne tumutwala ku ssomero nga baliyita omukati nayo ne tubawa ku baana then waliwo bana abasomesa adult education bali Mmengo awo. So kwe kutandika n'essomero lyetwayita Massey Schools. So there is national curriculum and international curriculum. Tulina abantu n'obwana obuzungu fe ababusomesa kama bulungi and the school is growing. Tulina abaana baba celebrities abaafa mutera okundaba kulumbe neyamanyo tibampeyo omwana kibali tulina omwana wa Jimmy eyazanyanga ku WBS yali nnyo mulengere embaata nga yesibye gomesi. Tulina omwana wa sister wa Fresh Kid yafuka celeb Kampala nemutwala Kampala parents kati ate basista be nga basigadde. So all the sisters are with us. So we are not here just to, I asked Massey Schools to be a sponsor, but also wanted Massey Schools to be heard, to be visible, and Massey Orphanage. You can go there nokyalira abaana. Tetukkiriza bifaananyi kuba tunayo abaana nga yalaba taata nga atta maama kati tubakweke. You cannot put them on media. But since media is here, apart from Serena Concert, I wanted Massey Schools to be heard. Mutuwa abaana sibamulekwa bokka, actually abaana bwe basoma basasula school fees etera okusasa okuyamba ne bamulekwa. You get it? So that's, I wanted to save Wilfred mumanye nti he's seated here. Nasaba Massey Schools, nesaba ne Church Radio, that's our online radio station. Eriko already, Next Media, thank you so much. Mutuweredde eri already ne from mobile. So I wanted you to know that Massey Schools bajjemu about 5 million nebaziteeka mu concert, but also I wanted the world to know about Massey Schools and Massey Church and Massey School. Sumba byonna byogedde. Massey Schools essomero twatandika nga ligenderera okuba nga liyigiriza abaana character, because we found out that nali nsoma akatabo ka Maxwell n'agamba nti success y'abantu, education leads to 20% of our success, but what leads to the 80%? It is character and interpersonal skills. However, where is character being taught and interpersonal skills? Sometimes in education we are mostly focusing on kubuna bino netutabiteekako. So twatandika essomero akubanga abaana baffe tubawa omusingi ogwo, n'ekirala okulaba kuyamba abaana okuzuula ebintu byabwe n'okuba nga tubizimba. Ensumba yatuyamba ne tutandika music school, abaana tubayigiriza okukuba ebyuma,
Swimming, we have the stars in swimming. Our kids are playing in national team. Abaana baffe bana bagenze ku national team under 14. Under 14. Bakomye okuva e Portugal. Chipukizi Cup, the biggest cup in Africa. So Master Schools is doing well. Thank you guys. I wanted to chip in about that. Thank you so much. You're welcome. For some pictures, we want to trace it, we want to be between these schools. So with every visual element, it's meant to draw you. The best service providers when it comes to events, lighting, screen, stage. So let's have quality assurance. Kuruno cha jawulo muchi tuisubira kwa malaika ubeno gospel show. Mustege muchi sola. So after that we will definitely go to MTN. Praise the Lord, everyone. My name is Rhoda Makunzi from Japan. And I come with my colleague Martin. Just stepped out. And as fellows, we are honored to be the leading production house for Pastor Bugembe's 20 years in the music industry. It's not just any other concept. We believe this is a divine encounter, and our role in production is to make sure we create an atmosphere that will usher in God's presence so that it is felt tangibly by each and everyone that will come on that day. So with every light, with every sound, with every visual element, it's meant to draw you closer to God, not just fun. And we've carefully designed our setup with excellence and reverence, and we pray that on the day after the lights fall out and the stage goes down, your heart will go burning for Jesus. Thank you so much for trusting us. We promise you the very best that you've not seen before, that one will experience. Come that day. Bless you. Reference, closer to God. I'd like to say thank you. Maybe I will say thank you. Yes. All right, thank you. MTN. You know, now it is a household name, the biggest lion in the land. Thank you very much. Can I clap for JP one more time? Come here, praise the Lord. There's been a lot that has been said about Pastor. Did you say Winnie B? But I'd like us to give a round of applause to him who is in him. Pastor, I'd like to thank you and the entire fellowship here. It's my first time to be. My first time to be here in this church, so it's a pleasure to be here. But it feels so familiar because I think I always see it online on TV, and I bless the Lord for the ministry that is happening here. Pastor called me, I think last year, and he was asking me about the celebration of 20 years. In my mind, I was wondering, why is he calling me about a celebration of 20 years? Because 20 years is a very big deal. In my mind, it was very obvious that a person like him, who has had such a legacy, would be asking me to support him on this journey. And for me, this was one of the easiest decisions on behalf of
MTN to be a partner with the pastor on his 20th anniversary celebration. So somebody mentioned that the tables are done, and that's true. But even the tickets for attendance are running out fast. I'm sure the tickets will be done. Abantu mu TV gyengezeeko radio they're telling me. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya